When I did this to push myself to go to attack, he cocked, and immediately I did this. When he cocked, I just did this. The bullet passed over my head, got my friend at the back. Yeah. So when I did this, I went straight with an uppercut and a straight punch. So this uppercut lifted the guy in the air. Before he landed, I took a straight punch. This feels like a movie. It is like a movie, but it's true. True story. You can go to Chambogo and So ask. you actually hit him and I hit him dropped up his here. gun. He went up, straight punch. He saw the other side. So he came now to bump into me. I hooked him. He went the other side, threw the gun the other side. But the gun was automatic. It kept on producing, releasing bullets. It was whose gun. So this friend of mine who was shot to the side comes to pick the gun. When he picked the gun, he pointed at himself, used it as a stick to help me hit this thief. Because the rest had run away. We were 3. I mean, there were 5 in number. He had 2 guns. But when they saw this guy in the air, they said maybe a terrible gun that took him up in the air. So they took off. Wetonde. Wetonde kukubira wano. Wetonde. Wetonde. Okola ki? Okola ki chokoleke? Tokkakanya president wange wetonde. Bankoze ki? Wetonde. Kugambe wetonde. Tokkakanya president wetonde. Amanyi gachi alimo nasobola. Bansonyu. Wetonde. Bansonyu. Tudda wano kugiragira. Chakulanje ti mwagala nnyo. President kubali mwezo. No. Inkugambi alina okusigukula Lukwago Kampala wano. Aliza kuba mwami Kyagulanyi. No. It's far beyond that. Kyagulanyi de wetonde, simanyi watu wetonde. Nsonyiwa. Tudde kunzanya. Amanyi gakyalimu. Bali mwezo? Igwe. Jango ngwemu. Osaga. Ebbanga lyolimbidde abantu nti wakuba simanye essasi. Nze nimbe. Kali katya? Kwegamba era gochalowooza nti kyali byakulimba. Bali mwezo nga nakupya pakati. Ulaba nesawe kutusa. Ngoli mufu. Ngoli mufu. Amanyi gakyalimu. Buze Chambogo. Nakubako omusajja, nze kugambe ndi musajja atatya. Nakuba omusajja huku kineki ekyenyine kikuukako. Kino ekiriba ne kikuukako. Omanyi mu bita bya mmere genda obuuze. Basomero ddamba. Genda mwiri obuuze. Emwiri? Emwiri college? Mwiri. Yes, genda obuuze. Somero ddamba. Wakuba omwana ekikuta ne kikola ki? Kino. Ekyenyi. Ne kiwulika. Tosobola kubba buwanguzi bwaffe. Tugenda kubulwanirira. We cannot accept this. Okulonda abantu badde batono nnyo. Naye abo abatono bawadde nze. Abo abatono abazze okulonda bawadde ki? Nze. Tewali polling station n'emu gye bampanguddemu. Teriyo. Kazibe barracks. Okujako NRM mpaguddeko mu barracks ya police. Police station emate na katono. Ne general mu center yo namba wangudde. Tosobola kuvaayo wano. Ngenda kufana omuntu. Mbabulira mmwe. Ayinza okuba nga ali emabega wa bino byonna. Nawuliddeko bagamba mukyala Mawu. Ontegera bulungi nnyo. Gwe nawuliddeko. Road Mayor gw'obadde ovuganya. Bali mwezo. Simanyi obaana badde plan ye naye oli mukyala Mawu. Era twalipotinga dda. Nengenda ne mu isi n'ekiripotinga. Mu isi. Ojja kusula wano ku Kira Road Police we tukusanze. Asijja kusulawo. Kati ngenda walala. Eno kasita bategedde ate eno National TV. Ntegezeze eggwanga. National TV ntegezeze eggwanga. Abawadde miliyoni 10 ogula diafomu 3 tetugenda kukkiriza kintu ekyo kubeerawo ekyo. Ngenze ku kiduuka nga police station zonna ziganye. Presiding officers bonna baganye okusiringa box. Nenvaawo nengenda ekigoowa wadde olutalo. Nenvaawo negundi nakasolo badde baganye owali Charles Serun George. Mubuuza Charles Serun George yali meya. Otegera bulungi nnyo. Tutandise kubira bakulu kuba nti baba pressurizing okuba nti basiringa boxes. Lukwago nga zimubodde sirabangako olunaku Lukwago wagamba abakamera ndi wano. Lukwago agambye abakamera ndi wano. Ayise Makona ndi wano jangu mbaweyo akagambo naye bulijjo kamera ze zimugoba ku City Hall omulodi bro Mayor obadde oteesa otya n'ayogera ebyamateeka.
nezo na kamera zibadde ko bali mwezo nga atuse ne mukazi we zanno bali mwezo nali simumanyi nze bali mwezo soko uli erinnya simene byafuzi yabitandikira bali mwezo soko okuli erinnya bali mwezo nga tute chicken mu komera simanyi chicken oyo omwana agagenda awo ye waayiriza mbu bali mwezo kitaawe ko wasala buno ku French cat nga waayiriza nga basiba kimanyi chicken nga mpuli erinnya bali mwezo sirimanyi kwena soko kumanya bali mwezo zemo kulaba akatambi ayogera simanyi ne mukuba uppercut ne mukuba left hook munagweri ngazimula bali manyi na comedian zira moka bali mwezo ngali wa Bobi Wine his excellence bali muspiring abakuba bikonde nengambo omusajja ono omulema abikola atya bino akuba bikonde ate nekyo obulema kyandi wangulisiza bali mwezo lwaki abana Uganda baagala ge bakwatibwako ekisa bera mindful ku bani botambula nabo